mu Uganda kati okwogera amazima bakuyita kuwaawaza abantu matu. Judith Nabakoba avuddeyo n'alabula emikutu gy'amawulire. Engamba emikutu gy'amawulire nja okugondezaamu ntegeeza radio TV stations okuhostinga Bobi Wine. Nti Bobi Wine ayogera ebintu ebiwaawaza amatu. Kiba kitegeeza ki? Nti Bobi Wine tebamwagala ku TV stations oba tebamwagala ku radio stations. Kati awo nze wenkubuuliza gwe muganda wange awuliriza, ate scientific campaign tugenda kuzikola tutya? Kubanga yengeri yokka ey'okukampeininga. Ebintu bino nno kyova olaba nti Bobi Wine yabigaana oba n'abantu abasinga abalala babigaana because twamanya nti it's going to come to this. Mbuuza lwaki? Bobi Wine bulimba ki bwe yayogedde ku CBS? Okwogera kufa kwa Yasini Kawuma bulimba, okwogera ku kufa kwa Rita Nabukenya bulimba, okwogera kufa kwa Kyeyune bulimba, omuntu okujja n'afuga ensi emyaka 34 naye ng'akyayagala emirala bulimba, omuntu okujja n'akwata ku constitution omulundi gumu 2 3 bulimba, oba biwaawaza amatu. Omuntu okujja n'agamba abantu nti ffe generation yaffe eri kwebeereramu naye ne bakadde baffe twandisabye mutujoyininge kuba nammwe tumanyi nti mwagala enkyukakyuka. Obwo nabwo bulimba oba biwaawaza amatu. Omuntu okujja n'agamba nti ayagala bwa president kukyusa ebiri mu ggwanga, obwo nabwo bulimba oba ebyo nabyo biwaawaza amatu. Bobi Wine okumubuuza ebibuuzo nga waabiddamu, kuba si ye yeebuuzizza ebibuuzo, baamubuuzanga ebibuuzo nga waabiddamu. Enjawulo eriwo nti yali ayogera mazima, naye kaakati ate amazima gawaawaza amatu. Campaign temuzaagala, mutaddewo scientific campaigns. Campaign eziri live public rallies temuzaagala, mutaddewo scientific. Ate kati scientific nazo tezinaba na kutandika, oli bamuyise ku radio lwakuba radio yeewulirizibwa abantu bangi nnyo. Omutegesa amubuuzizza ebibuuzo abizzeemu lwakuba abizzeemu direct. Ekitiiyo akiyise kitiiyo, ekijiiko akiyise kijiiko. Ate kaakati mugambye nti byayogera biwaawaza amatu. Era muwoonize radio stations zonna, n'abakuba avuddeyo awoonize TV stations, radio stations zonna. Kaakati awo kitegeeza ne scientific campaign nazo zigaanye nga tezinnaba kutandika. Kubanga gwe njagala ombuulire, Bobi Wine yabadde ku CBS, right? Mumbuulire biki byayogedde ebiwaawaza amatu amazima. Kati batandise gayita mbu gawaawaza amatu. Bobi Wine teyakubirako muntu simu nti nzize ku radio mujje mukuŋŋaane wabweru. Nedda, Bobi Wine amanyi nti abantu balina emirimu gyabwe, abantu badde mu lockdown baagala okukola, naye abantu ne basalawo okwagala kwe balina ne bagenda ne bakuŋŋaana. Bobi Wine teyagendako ku channel ze oba eza social media n'agamba ngenda kubeera ku CBS mujje mukuŋŋaanire wabweru. Si gwe mulundi ogusoose nga Bobi Wine bu radio station gy'agendako abantu bakuŋŋaana, talina gwe yayita. Mwandivuddeyo ne mugamba abantu nti Bobi Wine waba balina ebamukyazizza temujja. Bobi Wine si yagamba abavuuka bamwerere ekkubo. Bobi Wine si ye yeebuuza ebibuuzo. Nawuliriza show yonna nenjimalako, era nsuubira abangi nammwe mwagiwuliriza. Mwawuliramu ebintu ebiwaawaza amatu. Bintu ki ebiwaawaza amatu? Kuba kati nze kinnemesezza ekyo. Nze nali mmanyi nti ebintu ebiwaawaza amatu ye muntu najja naawemula. Banne mumpabule nnyinza okuba nga ndi mukyamu nga simanyi bye njogerako, kuba ndi kootinga Judith Nabakoba yagambye radio station zirekeraawo kukyaza ababaka, era ng'ategeeza Honorable Kyagulanyi Ssentamu aboogera ebintu ebiwaawaza abantu amatu. Yes, nzikiriza siri Muganda, naye nze nakula mmanyi nti ebintu ebiwaawaza abantu amatu oli kwekujja n'atandika okuwemula. Naye nali simanyi nti omuntu okujja n'ayogera amazima najja n'abagamba nti constitution mwagikwatako, president neeyongera okufuga, kati tewakyali term limits zonna. Ekyo ne kiggwa. Ne bajja ne bagamba constitution si bigambo byaffe, constitution nti omuntu yenna asukka emyaka 75 talina kukulembera Uganda. President agenda kuweza emyaka 75. Constitution ebadde mukugira okuddamu okwesimbawo omwaka ogujja. Ne baleeta proposal constitution ne bagenda ne bagikwatamu. Ekyo nakyo ne bakijjawo. Kati omuntu asobola okuba nga alina emyaka 10 nga takyasobola na kutambula, takyasobola kwogera ne n'afuuka president wa Uganda. Constitution eno gye muwulira si kitabo nti baawandiika mu penso ogenda bugenzi n'osangulamu ne rabba n'owandiika by'oyagala okuwandiika. Ate nga jjukira ne rabba nayo ne woba osangulana, ne woba owandiise mu penso, ne woba osangulana rabba era olupapula lutuuka ne luyulika. Kati awo nze sitegeera bintu biwaawaza matu Bobi Wine byayogera. Ebyokugamba nti President Museveni mu 1980 yawooninga Obote nti we munabba akalulu
ffe tugenda mu nsiko Obote n'abba akalulu era ne bagenda mu nsiko abantu bangi ne bafa ne Bobi Wine n'agamba ffe ku lundi tugenda mu nsiko twagala tujje tubakuba akalulu super era twagala akalulu akawandiikibwa mu constitution bannange ebintu ebyo biwaawaza amatu n'akwogerera eddakiika nga 5-6 byenjogera bibawaawaza amatu kino nno kyalaze nti babadde baddukidde mu scientific campaign nga gye balabye eddagala gye balabye solution okudduka akalulu kati ate ne scientific campaign zennyini nga tezinnaba kutandika ate nazo kati baziweze naye kinkozesa audio eno nga bwe mbagambye nnyinza okuba nga nze nawulira bubi naye nga kyenjagala otegere nti sho nagiwulira yonna ne ngimalako okuva we yatandika mpaka kuggwaayo naye njagala ompabule ne oba ng'oli wa NRM njagala ompabule bintu ki Bobi Wine bye yayogera ebiwaawaza amatu. Peace.